Agafa ku bidduka. Olunaku olwaleero ku kyenkya agafa ku bidduka katutunuulireko ku buzibu bw'oyinza okufuna naddala nga oyagala okuva mu kidduka okuvuga ekidduka kyo naddala nga ekya automatic. Ebiseera ebisinga fusio eya brake system oba eya brake lights esobola okufa. Naye nga okukola kwayo jjukira kukwatagana n'entambula ya gear lever eno. Kubanga mu kuselectinga gear tulinnya ku brake n'olyoka otambuza gear lever eno. Naye olwa fuse eri okuba nti yafudde engine ejja kwaka naye nga tosobola kutambuza gear eno ne wonooba olinnye ku brake. Naye osobola okukozesa epeesa lino lye tuyita erya auxiliary shift button. Likola litya? Osobola okulinyiga ne likka wansi nga bw'olinnye ku brake n'otambuza liva yeeno nesobola okutuuka mu drive. Kino ojja kikola nga emotoka nga sensa yo oba switch ekola ku brake system efudde. Naye newe kitaba mu mbeera eyo epeesa lino osobola oddikozesa katugambe emmotoka yo eganye okwaka oba eweddemu amafuta nga ebadde katugambe wapakinze emmotoka neegaana okwaka oyagala kukusindika oveewo ne battery eweddeko omuliro. Epeesa lino osobola oddinyiga era bw'olinyiga liva yaffe eno esobola okutambula mu direction yonna gy'oba oyagala. Naye ng'ate oba tolinyize katugambe oli mu parking oyagala kudda mu reverse nga tolinyize liva eno tejja kusobola kutambula. N'olwekyo epeesa lino tulyeyambisa mu mbeera ez'obuzibu katugambe automatically tufunyemu obuzibu nga brake switch bwe tugirabe brake sensor efunye obuzibu oba emmotoka battery weddeko omuliro oyagala kusindika kuvaawo. Epeesa lino osobola oddinyiga lye tweyambisa okusobola okulaba nti tutambuza gear lever yaffe eno. Agafa ku bidduka.